Abavuzi ba taxi abegattira mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga Zirowe Namawojja Taxi Operators nga bakulembeddwamu ssente waabwe omulonde Swalik Katabu badidde taxi ne bazisimba mu luguudo wakati nga tebakkiriza taxi yonna kutwala muntu mu ngeri y'okwekalakaasa. Embeera bwe bateteredde tujja kulemerako paka wiiki namba. Batubanyonyola ebigambo bino tubagamba tusolasera okutaka balukusa Abasaabaze basigadde bakonkomadde ku nguudo. Olw'abalala balabiddwako nga batambulira ku bodaboda okugenda e Kampala saaka abalala obwedda be bajja mu taxi ne bafulumya ne babaddiza ensimbi zaabwe ze babadde babasoolozezzaamu. Teri basaabaze kusukka wano kudda Zirowe, teri basukka wano kudda Kampala okuleka boda nga ze zikola. Bano balumiriza ttone bulega okwekobaana ne ssente wa Tapscom Sematimba Yasini mu Kampala ne babagana okutikira mu paaka nga babamenyeka emisolo ng'olwo buli lutu taxi gyekola babasasuza omutwalo gumu mu 9,500. Zibwa tusaba omutwalo gumu mu 9,500 nga nabadde ne kabinka nga nankulu w'ekibuga agamba tewaliwo byakusoloza ssente za welfare. Mmotoka z'omu kyalo baaziganya ottika e Kampala ate bo baleeta ewaffe. Kati lwaki bo batika emmoroka eri ng'ate bo baleeta waffe ate nga ffe tubaleetera abantu balina okuzza eno. Ebulega ttoni tabangako dereva ku stage ya Zirowe tagulangako mmotoka nti eri ku stage ya Zirowe wabula olwaliro yawamba obuyinza okutandika okutulugunya. Bayongeddeko nti bagezaako okwekubira endulu mu KCCA naye ne batayambibwa olwo kwe kusalawo okwediima okutuusa nga bayambiddwa. Tugenda batufuuka buvubuzi etwakwekubira endulu etwakakalakasi tuteeke omukazi afuka bali paka tunayambibwa. Poliisi ekkakkanya obujagaliro okuva eriweereze ne bagumbulula naye ne berema okutuusa lwe bapondosi ne bayingira mu nteeseganya n'abakulembeze baabwe yadde nga kino tekirobedde balala genda mu maaso n'okwekalakaasa. Twagala bukumbi wesoma poliisi batukubeko DPC akimanyi litero poliisi komanda akimanyi tuli mu mateeka. Y'omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Luweero Justus Asimwe ategeeza nti bali mu kaweefube okulaba nga bakwasaganya ebiwayi bino byonna okusobola okumalawo obugulumbo. Tugezaako okulaba nti tukwataganya sayidi zonna tusobole kulaba buli sayidi ewuliziganya okwemulugunya kw'oli tusobole okutema empende engeri gye tugonjoola ensonga ezo. Gye buvuddeko obubiina bwonna obadde bukwataganya emirimu gy'entambula ya takisi mu kibuga okuli ne Tapscom bwayimirizibwa gavumenti emirimu ne gikwasibwa KCCA okugiddukanya. Kyava ku ntalo ezaali ziyitiridde mu batakisi mu kibuga. Mugema Ishaka yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.